there is always time for everything. Era obange oyina embeera gy'olimu, just give it time. Oyinza okwesanga ng'enteekateeka za Mungu bwe zito bwe zaakola ki bwe zaali, kubanga twali ne bakaba baffe baba tebasobola kukikola nga leero Mukama lwakikoze. So buli kintu kitambulira mu pulaani za Katonda. Nange siyinza kugamba nti ki, but I believe we are both relieved. Yes, and we are going to start over. All right, yes. Oli ku Glosh TV nga bulijjo nateera njagala kubanga nkubuuzaako muganda wange gwe wenna atugoberera wano ku mukutu gwaffe gwa YouTube nti wasiibye otya ogamba otya kasubire oli bulungi. Nateera nkujjukiza nti nja kusaba muganda wange genda wansaawo osubscribinge olikinge ateera osharinge still osobola okomentinga okusinzira ku video eno nga oba okoze ki nga woba ojabe. Nateera nyongera okubanga nkujjukiza gwe wenna eyandyetaaze okubanga olanga naffe aba Glosh TV osobola okubanga otunoonyako kanamba kaffe ak'essimu 0750312083 oba 0750312083. ojja kubanga osobola okubanga otufuna, tujja kubanga tukulangira bizinesi yo, osobola okubanga naawe ogikuba abantu mu maaso. Beebaza buli omu effort gy'ataddemu. Bambi mwebale, mutaddemu obudde, data wammwe, mukoze ebintu bingi abatambudde nange, n'owulira sitakyali wano n'odduka, n'oteekayo kagamba simanyi, I am overwhelmed, nzanyo neyanzeege, simanyi. Obuwanguzi bw'otuuseeko osinga bwesigamya ku ki? Kutendereza Mungu nga simugattako kintu kirala kyonna. Ntendereza Allah simugattako kintu kirala kyonna. Ono natuka ekiseera nga amaanyi gampeddemu, naye nazuukukanga ekiro n'ensaala tahajjud, n'endaajana n'empanika emikono n'eŋŋamba Mungu tonvaamu tonswaza. Gwe watandika olugendo luno okimanyi ogenda ddumala, bannange Mungu abikoze. Neyanza nnyo neyanze ebyaddala. Bibadde bingi, emyaka nga mingi, naye olwaleero bwe waba waliwo ekintu kyonna kye nnali nkukoze, nsaba onsonyiwe. Oba baayogera kigambo oba nakola kikolwa, kusaba onsonyiwe. Ate nkwagaliza ne bwe waliwo ekintu kyonna oba mabega oba ki oba ki, nsonyiwa mukwano. Waliwo abantu nga mubeera ba mukwano nga oba oli awo you guys are meant to be, naye ate waliwo abalala abanyumirwa nga mulina entalo nga bo balwana olutalo olwo nga balufunamu. N'olwaleero Mukama ekikwa akijjeewo, era mpulira nga ndi mutoolo okufuka omutima gwange. Kyemmanyi naye mutoolo okufuuka. Bulumi bungi, I can't explain. But just know, bubadde bungi. Ate naye mmanyi abadde ayina bungi. Of course. Me, I need people in life. And I treasure people. Ne waba nkwedda akantu bwe kati. Si kirungi kubeera nga mubeera mufuna obutakkaanya. Because we were really good. We twali tukyali bwe tutyo oba okitegeera. We could do things together. We could enjoy. Omuntu yenna atayina mbeera bulabe mutima mubi, bw'ofuna obutakkaanya n'omuntu gwoba oli awo gw'oyagala, obeera oyagala wabeerewo embeera ebakola ki, ebaddiŋŋanya. Naye I think this is the right time. Kubanga nalinga nkigezaako emirundi n'emirundi, naye I believe ekintu kino kibadde kirimu abavujjirizi nga bo bakifunamu, nga bwe tubeera nga tuli tebakibakolera, era kati kibasaze ndibo teeyisi. Ndibotayo obuyika y'obulega ku ttaka buliwo tewali ekyoba omanya tebuliwo. It was a misunderstanding, it was a misquote. Ate oba ne interviews ennakola nazikola ku balala naye nga muteekawo ye, kubanga mmwe kye mubeera mumanyi, mubeera muyina ebintu bingi bye mutamanyi. Kale omuntu avaayo n'awa story nga mufuna engeri gye mugiyiye gye mugigatta, but there is nothing.
Alright, yes, oli ku Glosh TV nga bulijjo nate era njagala kubanga nkubuuzaako muganda wange gwe wenna atugoberera wano ku mukutu gwaffe gwa YouTube nti wasiibye otya ogamba otya kasubire oli bulungi nate era nkujjukiza nti nja kusaba muganda wange genda wansaawo osubscribinge olikinge ate era osharinge still osobola okomentinga okusinzira ku vidiyo eno nga woba okoze ki nga woba ojabe nate era nyongera okubanga nkujjukiza gwe wenna eyandyetaaze okubanga olanga naffe aba Glosh TV osobola okubanga otunoonyako kanamba kaffe ak'essimu 0750312083 oba 0750312083 ojja kubanga osobola okubanga otufuna tujja kubanga tukulangira bizinesi yo osobola okubanga naawe ogikuba abantu mu maaso. Tekiriiwo lilla tekiriiwo tanninaako buzibu simuyinaako buzibu ezo mbeera ezibeerawo there is nothing walasembye eri okwogerako naye tekyetaagisa ku kati nze omanye banga lyembadde malize nga sogera na papa misaaki okitegeera dingi lyembadde maze nga sogera na Haji Musa lyembadde maze nga sogera na Irene Namatovu tekyetaaga bbanga tewaliiwo mbeera kino nkyogera ntya Allah nga Mungu ampadde obuwanguzi obwaleero abifuula kubanga ne interviews zonna talina kigambo kyeyayogera. That is just a miche something, it's just a minor misunderstanding. Tosagamba nti muyina olutalo n'omuntu muyina embeera era tokigeraageranya na kino kiriwo leero inshallah kati mwagala tubabulire ebyama byaffe kino mbadde mukisuubira amwagala nnyo ebyonoonese nammwe ku stage wali olabyewo any hesitation ti mbadde nsikatira mbadde nkola ki tewali. I've told you we've both wanted this for long kutuba tukituuseeko it's a celebration tituzza ate kino ate kiri no just no mulabe tumukubye enkoona ku mutwe. There is always time for everything. Omulabe sitani omulaba abadde sitani. I don't know, we only meet on stage kati manya nti ebifa mulamu we are just tuli bayimbi temulanga nnyo ku kintu tuyayita ate bwe nagenda emugga ate simanyi nobeera nakati tukyali mugga. Abayimbi bonna abamperekeddeko abayimbi bonna abampagidde abawagizi bange bannamawulire ba tiktoker ba radio presenters ba tv personalities abantu mwenna buli omu kiti kye thank you so much. Simanyi neyanze Alright, yes, oli ku Glosh TV nga bulijjo nate era njagala kubanga nkubuuzaako muganda wange gwe wenna atugoberera wano ku mukutu gwaffe gwa YouTube nti wasiibye otya ogamba otya kasubire oli bulungi nate era nkujjukiza nti nja kusaba muganda wange genda wansaawo osubscribinge olikinge ate era osharinge still osobola okomentinga okusinzira ku vidiyo eno nga woba okoze ki nga woba ojabe nate era nyongera okubanga nkujjukiza gwe wenna eyandyetaaze okubanga olanga naffe aba Glosh TV osobola okubanga otunoonyako kanamba kaffe ak'essimu 0750312083 oba 0750312083 ojja kubanga osobola okubanga otufuna tujja kubanga tukulangira bizinesi yo osobola okubanga naawe ogikuba abantu mu maaso.